Mu bulamu bwa bulijjo waliwo bw'owulira ng'olubuto lwepise ky'oyinza okuyita bloating mu Lungereza. Omusawo atugambye nti omuntu ng'alya ayingiza omukka oguyambako okutambuza ekyendo obulungi. Omukka guyambako ekyendo okuba nga kisobola otambula obulungi. Kyova olaba omuntu okukuba omukka oba okufuuwa kiri nnomu era kyekimu ku bubonero obulaga nti omuntu ekyenda kye kikola bulungi. Kyokka omukka guno waliwo lwe guyitirira obungi. So buli lw'olya okumu kikwetera okuba ng'omira n'omukka mungi. Omukka guli kasagala ne gutuuka muli eri gusobola okuleeta bloating. Dr. Shafik Sekamate okuva Koreada Health Care agamba omuntu alina okufulumya ebyo omubiri gwe bitakyetaaga wabula kino bwe kitasoboka nakyo kimuviirako okuzimba olubuto. Buli lw'olya emmere kikuyambako okuba nti eri gye walidde jjo kigisindika mu kyendo okuba nti etuuka gyeteekeddwa okufuluma n'efuluma. Naye oba tolidde ola stress oba anxiety oba oli depressed naki ezo tuyita psychological factors eziyinza okuleetawo embeera eyo. Bw'oba nga tolidde era emmere gye walidde gyeerwawo okutambula ekigyetera okutandika okufamentingira munda. Dr. Sekamate ayongerako nti waliwo n'endwadde endala ate eziyinza okuvaako omuntu okuzimba olubuto. Endwadde ez'ekibumba zisobola okuleeta omuntu okuzimba olubuto. Lwaki? Ekibumba kiriko akalulu ate nga bizannya paati nnene nnyo mu prosesi y'okukuba emmere kyetwaliyise digestion. Waliwo n'embeera ekyenda bwe kiyinza okufuna akatuli empewo weeyita nga nakyo kisobola bulungi okuvaako omuntu okuzimba olubuto. Tuyita perforation, intestinal perforation. Oba oluusi ekyenda kiwummuseeko kati kitegeeza empewo emanyi okwedduukiriza n'etoloka nejja neyingira mu kyenda n'ekola ki neba nga nebiri ebiyita wali mu katuli nebigende nebifamentingira mu kifo gye kitateekeddwa kubeera nekikwetera okuba nti omuntu afuna bloating. Kakati n'embeera eza bulijjo oba enneeyisa nayo kyangu okuvaako omuntu okuzimba olubuto. Kati omuntu nga okusinga anywa nnyo omwenge nga yeetanira nnyo omwenge jjukira omwenge gwegwekagwa olwedde guba gugezaako okufamentinga kati bwe gutuuka eri mu environment eyinza okuguwaliriza okuba nti gukola ki guleetawo embeera ya bloating kiba kyanguwa. Era tukitegedde nti waliwo ebyokulya ebimu ebitakwatagana na mibiri egimu ekimanyiddwa nga food allergies ssaako n'embeera omuntu mw'awangaalira. So kati osobola okuwangalira mu mbeera eyo mu bifo ebyo nga buli lwossa omukka obukka obugenda direct mu mawuggwe. Ekkuba eriyingiza omukka mu mawuggwe liriraanye ekkuba eriyitwala emmere munda mu lubuto. So kati obukka kiba kyebwanguyira ogutoloka ne buyingira mu mukka ne buyingira mu kyenda wali ne bugera ne buba nga buleetawo embeera. N'eddagala lyennyini erigabibwa mu ddwaliro nalyo lisobola bulungi okuleetera embeera y'okuzimba olubuto. Bye tuba tulidde oluusi eddagala lyomize oba oluusi kuba n'amadagala gennyini mulimu agalina bloating nga side effect yaazo nga gagenda kukuleetera gaasi. Ne mu baana embeera y'okuzimba olubuto erabibwako wabula nga kino ebiseera ebisinga kitera kuba ku mwana kulemererwa butafuluma. Emmere yeerwawo okugidigestinga neba nga ereetera omwana oyo okuba nga azimba nga emmere efamentingira mu lubuto olubuto ne lukola ki ne luzimba olwa gaasi ekiviirako omwana okuba nga buli kadde abeera akaaba yeenyoola. Kati omusawo w'amagezi ky'oyinza okukola ekyamangu singa olubuto lwo lutandika okwepika. Onywa amazzi ago agabuguma ekikopo nga kimu oba bibiri kiyambako ekyendo okuba nti kitambula bulungi. Ekyokubiri osobola okunaaba amazzi era agabuguma n'ogenda mu kinaabiro nga bloating abadde akususeeko n'oba ng'onaaba amazzi ago okukola exercise. Owulira ng'olubuto lukuzimbagatanye ng'ojjudde tandikola buyoga obutonotono ensonga yali baddeyo okuna tosiba mukka ogwo eguba guzze gutegugende naye toguteera mu bantu. Era agamba n'endyayo oba olina okutandika okugyegendereza. Okuliira mu budde mwe tujja okulabira nti tojja kulya ng'opakuka. Tufube nnyo okulaba nti twa-identifyinga emmere gye tureactingako allergies gyaliisenga food allergies. Singa obanga ogya-identifyinze kikuwa omutendereza omanya nti kati kino sigenda kukirya. Kati singa olaba ng'embeera egaanye okukakkana oba yeeyongera bweyongezi dduka bunnambiro mu ddwaliro. Abantu bangi abafuna obuzibu bw'okuzimba olubuto kyokka ne batamanya kituufu kyakuzzaako oluusi ne kibaviirako n'obuzibu obulala katugambe okukosa ebitundu by'omunda ebirala. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.